Wetogera kati omukulu General Kuraije ono ye mwogezi wa UPDF avuddeyo n'akakasa ensi nga bwe bakolagana n'omukulu Alienskin okutulugunya n'okuba Abannayuganda emigo abo bonna abatakkiriziganya na gavumenti ya Mwai Museveni. Waliwo ekifaananyi ekyafulumye nga balaga omukulu Alienskin nga bwe yeegasse ebikwekweto byabadde nga bakuba abaana ba National Unity Platform abadde bagenze okwerekerako His Excellency Elected President of Uganda mu bitundu eby'Ekawempe olunaku olwa Monday. Wabula abantu bano amawulire ge tufunye nga tutegeeza nti babaddemu abantu bangi, abamu nga baguliddwa okuva ebweru, abamu babadde ba booda, abamu babadde bano be bamanyi abatulugunya nga bwe bamanyi era eyo mu mbeera zaabwe baba n'abantu baabwe nga bo omulimu gwabwe gwa kutulugunya bannansi. Baganda bange, mikwano gyange, bwe twogera kati nga bamaze okuba nga ate bavaayo ne batandika otunnyonnyola kubanga Bannayuganda bali batandise osuspectinga nti n'omukulu Alienskin mu bano yalimu bulungi era omulimu yawukolera ddala bulungi. Bw'atyo omukulu General Felix Kuraije n'avaayo ng'omwegezi wa UPDF n'agamba nti ye Alienskin yaliko lwaki mukozesa basiviliani oba kozesa emirimu egiri ddate ne batuuka ntandika okuba abantu abawagidde sometimes n'abateeka ne waggulu ne babategeeza nti kino kyemukola kituufu oba kino kyemukola kyamu. Anyway byonna tubikwasa Katonda yalina ekisooka ate era yalina ekisembayo. Mwe mugende mu maaso nga mukola bye mukola but akadde kajja tuuka era bino byonna mujja byejjusa. Ffe bwetuli era tubadde tubagambanga nti kino mukikola naye obudde bwakyo butuuse era wakadde kaakyo we kanaatuuka nga kakusasulira ebyo mubadde mukola sisuubira nti wanaabaawo anaabaddiramu oba anaabazza emabega n'agamba nti nedda temwakikola. Tewali Munnayuganda alivaayo kuyimirirawo ku lwammwe era tewali Munnayuganda alivaayo kubaako kyayogera. Naye Katonda atali yanguzi yamanya wa bwe tutandikira era we tukoma. Mugende mu maaso na bino ebikolwa but time ejja kutuuka era buli omu ajja bisasulira nga ye omuntu. Wakwata ssente ezo wali obaguza ki? Kyenjagala osooka otubulire wali otunda ki? Palamenti gwe gwogiguza byefumba mu kiyungu oba sappulayinga ki? Bwato ne Winnie Kiiza yatunda opposition. Kati buli wayimirira abeera yeebwalabwala. Winnie Kiiza takyasobola kuyimirira ku layini ya mu maaso. Takyasobola kutula ku ntebe za mu maaso. Winnie Kiiza ayagala atule nga wali wa muli mu maaso. Ayagala atule nga alina omugongo gw'omuntu gwe yeetaddemu bw'ati kubanga abasajja baamutomeza. Buli muntu mu Uganda ow'opposition Museveni yamujjangako ekifayiro. Nababuulira wano ku maama wa Nebanda yali akola mu kooti. Mama wa Nebanda yali alina kooti gy'akolamu oba mu bitundu bya Kasangati awo bawwa ne bamutega omuntu. Mama wa Nebanda n'ali enguzi ne bamukolako fayiro ne basirika ne batta omwana we Nebanda. Nebanda bwe bamutta omukyala n'awulira obulumi n'akwata amabugo ga Museveni n'agakasuka n'agamba munzitidde omwana. Genda olabe mu kuziika kwa Nebanda. Mama wa Nebanda n'akwata wansi ne waggulu n'agamba gavumenti munzitidde omwana. Museveni n'asirika kuba yali atumye butumi okuleeta aga amabugo gundi baamukiikirira. Bwe waayitawo ennaku Museveni n'amutumya n'agaana. Museveni n'agamba mumuleete. Ne bamuvuga ne bamutwala mu State House. Nga by-election tennaba najjayo fayiro y'e Kasangati n'agimuwa n'amugamba soma mu fayiro eyo. Nga mama wa Nebanda bamwetooloola dda baali bagenda omuttira omwana baasooka mukolako kintu. Museveni n'amugamba kati salawo kimu. Ani gw'omanyira, ani gw'oyonoonera erinnya, ani gw'ottira erinnya. Kati genda onoonya akalulu ka NRM bw'ogaana nkukube mukomera. Mama wa Nebanda yagenda okudda ng'agamba wamma luli baali bansiruwaza NRM oye bannaye muwe omwana wange
muwa omwana wange ne baddira relative wa Nebanda n'amuddira mu bigere genda yo kinoonyereze bwe kiba si kituufu nve ku internet. Lwaki nkuba example ezo zonna basaalirwa mujjukira basaalirwa nga amaze okulya nga NUP nga people power emuleese emuliisiza akalulwako amaze okutuuka mu palamenti ba Museveni baleeta oguboozibozi gwali ku ma-TV gonna n'amarediyo nga bagamba eyo constituency bagitaddewo mu bukyamu bagenda jjijjawo. Basaalirwa olw'okuba yali yayagala ddaba abantu abo abeeyagaliza mba kubanga yenze nandi bagambye mugijjeewo musasule ssente zange ze nateeka mu kampeyini mugijjeewo. Ne batiisatiisa basaalirwa nti constituency eriwo mu bukyamu era bagenda jjijjawo. Ye yali agidimaketinze. Electoral Commission si ye demarketinga constituency. Si ye yalangirira nti beesimbewo. Si ye yakola biki. Jema negenda mu nteeseganya ne Museveni. Tebajjawo MP waayo omu gweyina. Imamu Kasozi jangu weegaane. Nedda Imamu Kasozi jangu weegaane. Ne baba waakawaayiro balina okukolagana ne NRM bw'abanga basaalirwa wa kusigala mu palamenti. Bw'agaana constituency bagenda gisazaamu. Basaalirwa awo we yayita ne Jema ne Imamu Kasozi njagala Jema mujje mwegaane. Imamu Kasozi vaayo kyogereko ku lw'omukaaga ku CBS oba byenjogedde simazima. Bwe muto bwe mwayingira mu ndagaano ne Museveni ng'atiisatiisa okugjawo constituency eyo. Mujjukira debate eyo nga basaalirwa yakalya. Mujjukira debate eyo ku front line ku barometer simanyi ku bipalamenti yo. Mujjukira debate eyo basaalirwa nawulira nga okumujjako constituency bannange ensi ebeesaanyewo eggulu ligenda ggwira ensi. Basaalirwa teyavanga magere. Basaalirwa n'atandika n'okuyimba. Basaalirwa n'atandika okubalaga. Basaalirwa nga tavaawo. Tuliyambala engule nga yambadde ebitanvuuwa. Tuliyambala engule nga buli lunaku akeera ku madaala ga wali ku Magere. Mama Babi agenda okugulawo nga basaalirwa yatuuse dda. Basaalirwa nga mugonvu. Bagenda okugulawo nga basaalirwa amaze okwera olujja. Bagenda okugulawo nga basaalirwa akimya amazzi ebidomola bijjudde. Ne bannaye oba ndivaamu ddi ekyalo kakati mbule Magere wali ebidomola. Basaalirwa nga ayeze ekiyungu Kalimbo w'enkoko yenna amuggyemu amutadde. Basaalirwa nkugambye atereezeza compound. Basaalirwa amaze okutereeza nga basaalirwa muwulize Magere wali. Nga n'omala oyogera ku basaalirwa Magere tosulawo. Basaalirwa ye yangoba Magere nga bwe mwogerako ne bangoba. Nange nabeera ngaawo Magere. Basaalirwa ye yangobye Magere. Nga mugonvu ayera olujja akimya amazzi ebidomola agenze ku luzza abikuuse nkugambye basaalirwa nga ye mwana awaka. Oluyimba ye yagalanga ebitanvuuwa. Tuliyambala engule olusozi nga lukendedde. Waliwo n'oluyimba olulala lweyavunulira nga pulezidenti nga mbuuza kati awo mu Lusoga bagamba batya nga basaalirwa yavunula. Nkugambye basaalirwa nga tomwogerako wali Magere. Basaalirwa yalera Suubi. Ne tumugamba basaalirwa oyo omwana mukulu toddamu mmulera. Basaalirwa yalera Suubi. Suubi namugamba ndeka ngende nga basaalirwa yalera Suubi. Olwatuuka mu palamenti Museveni n'amutiisatiisa basaalirwa n'agenda. Njagala basaalirwa ne Imamu Kasozi muveeyo mwegaana ekintu ekyo. Nkugambye nga basaalirwa ayita Suubi jangu nkulebe naye bannange. Waliwo oluyimba pulezidenti lwe yayimba ebiseera ebyo afande ane naawe oba lweru nga basaalirwa yali mu kuvvuunula. Basaalirwa yanaaza Dido omugenzi Dido. Basaalirwa tubanga guwa tutira embwa Dido. Basaalirwa
Mwamanyi mwe mugamba mbu nimba bibi abantu babimanyi basalirwa nga awaddide emmere. Dido ne mugamba basalirwa nzikuse n'amugamba Dido lye emmere. Dido lye emmere nze wendi. Ne kati basalirwa takyamanyi ligenda magere why mbu bajja mujjako constituency. NUP ina goal egi kujjako Museveni. Era mbagamba mwenna NUP is the only way to go. Kale mujjukira olunaku lwe nabagamba, mujjukira olunaku president lwe yagenda empigi. Mujjukira olunaku president lwe yagenda empigi ewa chairman wa district y'empigi. Mujjukira secretariat ze nabaleetera ndyoke nfunawe ebizibu nveeko ne mugamba mbu nabaleetedde secretariat enfu mbu ne zinjokya nenziruka ku internet ennaku 3 ezo ezanviirako okukyusa gundi ngende mu America. Mujjukira secretariat ezo. Kakati wulira labayo wano njagala owulira bulungi omwana ono. Omuvubuka wa myaka 2 ali mu kujjanjabibwa oluvannyuma lw'abagambibwa okuba ab'ebyokwerinda okumuwamba ne bamutulugunya. Douglas Mutebi abadde kumpi amaze omwezi mulamba bukya awambibwa. Abasajja ye bakakasa nti babyakwerinda nga bwe bamutuusa gye bamutwala bamubuuza bingi ebikwata ku kibiina kinoopu. Ono yasuuliddwa olunaku lwaggulo mu bitundu eby'Emakindye nga tatwaliddwako yadde ku poliisi okuggulwako omusango gwonna. Omwezi gubadde gukongose bukyanga omuvubuka ono Douglas Mutebi amanyiddwa ennyo nga Young Mandela abuzibwawo abantu abalowoozebwa okuba ab'ebyokwerinda. Ono w'emyaka 2 akola ogw'okutimba ebipande by'abayimbi agamba yasuuliddwa mu bitundu by'e Makindye okumpi ne gy'apangisa mu kiro ekikeeseza olwaleero. Abazira kisa be bamusanze okumuleeta ewa nnyina ku kyalo Nabbona mu tawuni kanso y'Empigi. Kasalawo bamaze okuwulira empeke bakubira omukyalo ogenda najja ogera bimama okubana lisomanze nsula Makindye naye nga nabi Makindye siwafuna obuyambi. Tebagamba bamufanga kukwatira bipande tebamukwata kutima bipande kyamazima muganda waffe bamukwata bakwambala kombati kubanga foot soldier. Mutebi alumiriza nti okukwatibwa yasangibwa ku mulimu gwe yatambudde n'akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali akyaliddeko ssentebe wa disitulikiti y'Empigi mu biseera bwe yajaguliza amazaalibwa ge nga 25 January w'omwaka guno. Wano we yafunira akasimu akaamukubibwa ng'alowooza nti bamuwa mirimu nga bwe yasisinkana abaali bamukubidde ebyaddirira kwali kuyoolebwa. Muwulire waawo wakati ng'asibiddwa kantuntunu Mutebi agamba yabuuzibwa wa gye bajja ebyambalo bya NUP nani abateekamu ssente. Timu Kasenge bwe babadde basibiddwa yasangamu banne abalala ababadde baawambibwa edda. Oyogera naye nga tetweraba enzikiza nnyingi. Omwami najja nagamba olunaku olwennyini kumbati eno wagijjawa namugamba kumbati waliwo yaginkolera nabuuza njagala kumanya kumbati njagala kumanya kampuni ekola ki efulumya kumbati zino zimukola ki zemwambala nabuuza yiya sente mmeka nabuuza eno natugula emitwalo 2 ngamba kumbati emu ya mitwalo 2 n'engatto nagigula 2 n'engatto zange nangamba njagala ombulidde mukolera kumbati nga wamma n'ekyokulya kibadde kya munyoto nga bwe bakifunye emmere ebeera ntabike wamu nga baliirana mu baketi. Akawunga bakwegera akawunga bagatebera mu baketi naye nga kibaketi kumanya ebyo baketi bya langi babireeta mwenna mwenna mukuba omungalo temuli mukwawuzaamu sowaani mwenna mukuba omungalo atayagala alye atayagala abireke. Ono alina omu ku bantu balumiriza okubanga alina kyamanyi ku byamutuusibwako mbu ng'ate nfanfe ew'omu ku bakulu mu kibiina ki NUP. Sobamugira mu kamera paka nga nterefu naye nga mumanyi ate musajja wa Kyagulanyi
Mutebi agamba nti abasajja bano bamusibya kantuntunu okukakana nga baliko ekifo ekimu we bamukanyuze nga wano n'okugulu kwe we kwafunidde obuvune. Nuluyati Nalukenge maama wa Mutebi gwe tusanze nga jjanjaba mutabani we mukalwa. Olunaku olwekyali kigenda okubeera Empigi nkugambye nasoma fayiro ya DPC w'Empigi n'ebintu bye nababuulira byonna byali bituufu era bwoddayo n'otunuulira Kiyaga yali mu muswalo ne sipiiki gye yawa yali mu muswalo. Omwana agambye sigenda kwogera era tamwogedde naye nabibagamba dda mu security alert ne mbabuulira abaana abaakwatibwa saababuulira abaana abaakwatibwa ne mbabuulira nti yali ategese bafutu soja ababe be baba beetoloola pulezidenti era ne nkubira abaana bafutu soja ne mbabuulira ne mbagamba fayiro ne ngiteeka wali bagenda bakimanyi era bwe nabyogera Kiyaga yatya byonna ebyaddako gwali muswalo. Nze wire sijja ne njogera kintu ku muntu nze muntu asinga okurespectinga abantu. Bw'olaba nkuviiriddeyo ne nkwogerako ekintu weewawo si buli kintu kye bampa oba kye nnoonyereza ku muntu nti nkyogera mmala kukakasa era waliwo abantu abagira pasita nakuwa security alert yange pasita nakuwa info yange soogera kintu olw'okuba bakimpadde. Mukama ampadde kisa gwe bw'ombuulira ekintu nga kiri mu Mityana nnoonya ab'Emityana. Bw'ombuulira ekintu nga ky'Emasaka nnoonya ab'Emasaka. Bw'ombuulira ekintu eno fayiro yali ku mmeeza ya DPC wa Mpigi. Road map yonna programu nga bwegenda okutambula n'essimu Kiyaga ze yamukubira. Fulakase yonna gye baali bataddewo omuswalo gwa Kiyaga okugenda mu Mawokota South gye baali kubanga bali mu Mawokota South nga ye wa Mawokota North n'agula ebitishati bye n'agenda abiyiwa mu Mawokota South ne babyambala ku mukolo bye byasingako bakulondera mu Mawokota South.